Bigambo byonna ebyayogerwa Abed. Wajjukira Abed yasooka nga ye yayogera nga Mpuga tayogera. Does Abed think in his dreams that they are going to welcome him back with open arms? Tekisoboka. So you have to think beyond. Era nalabye abantu basharinga ku Twitter. Omusajja amaze ne yeekubajje kuggwa atunuulira amaaso go booti. Gulaba yeekubye jje. Ninga yayina kyabala. Osobola okukeera ku makyano nga waliwo expose n'otya nnyo n'ogamba ekiki. Era akalulu kano akajjako kagenda kubeera kakalumu nnyo ku side opposition. Yes, ekyo nakirabye nange. Kagenda kaluba. Wadde ne mu NRM omulabamu. Ebitundu nga 6 ku buli 10 tebagenda kudda. Aba NRM. Ataba aba opposition. Aba opposition nabo. Bayinza obutadde. Abasinga. Abaliyo. Kyenkugamba kiri bekiti. Nupo ejja kuleeta abantu. Naye nga siba n'abaliyo. Naye bano abaliyo kati saawe n'abasinga bayinza obutadda. Bavunze. Okitegedde? Bayinza obutadda. Kuviirira mu kubawa kaadi. Ne baziba mma. Abanaalemezaamu ne tulabako embeera nga waliwo one Nuupu, waliwo na independent Nuupu. Kati ate abo bagenda kutemamu obululu ne NRM ayitewo. Ne NRM is not doing well. Nayo bagikooye. Abantu bangi they feel waliwo abantu bakuze nnyo mu NRM, omuntu ng'abadde mu parliament emyaka 2. Kati omuntu yenna anajja nga wa NRM, kati olaba ng'eye wammwe be baba nga abasinga ba NRM. Omuntu anajja nga wa NRM leaning ayise mu opposition mu primaries bamukubiddeyo. Ono gwe bataagala era yakomyewo bagenda kuwooli. Wakiri independent NRM leaning. Ne wano tuyinza okulaba independent Nuupu leaning nga bangi. Naddala bano be banaalemerako okubawa kaadi. Nga baga nti feka tutambulemu. Kuba kati opposition tulinamu buno omuzibu. Tulina abantu be balonda nga baana bato bazze ogusooka nga tebalina kye bakoze. Kituufu. Okitegeera. Teboogedde. Kubajjukira kati projects wa kakati ate yavudde mu kwogera obwogezi. Kasita bino ebintu by'okulabisa Mpuga byajja. Abantu bangi kati babalabisiza ate nga bali mu opposition. Yes. Kati ebyobufuzi byakyusa abantu batandise okulaba nti ono bulijjo atuhoodwinkinga alimba. Kuba kati ebyogerwa babbi bakola ne Museveni. Ate kasita bakusaaba ekyo ng'owedde. Okitegeera. Kati message egenda otambula yeeyo. Kati awe wagenda ova ttabbo. Kati olaba Bwanika ayinza okuba ye abala obutagwa yekka. Ayagala afune baagwa nabo. Exposinge bano nti yes mwe mugamba nti bano bali bati naye tunuulira. Kati ogenda kulaba debate ng'ekyuse. Kubajjukira walabako Bwanika ng'apiininga Nambooze. Nti gwe tewali ku ssente za muwi wa musolo biki. Kati ajjukira ye Bwanika waasobolawo. Bulungi nnyo. Kati ogenda kulabako aba Nuupu ajja kutuulako ku CBS agambe kati nga boolaba oyo n'oli. Ate ng'abaasize ddala. Bamwambale. Kati abo beetwale. Anaabanga abamala aleeta abalala. Nabo abakube. Olwagogola. Ye yagambye agenda kugogola. Olyokola b'effirimu. Bwenyuma. Mukitegeera bulungi nnyo. Kaakati gundi ono ye Abed Bwanika ebitaano bino bye yatwala be bamutaddeko ennyo. Ani Mpuga. Ebitaano ebyo okusinziira ku bubaka ba NRM sente ze babbye n'abagenzi eruzira byandibadde bikulu nnyo ba waliwo ensonga endala olooza mu ndeeyi. Anti ezo ssente enkulu on paper. Naye nze kye nawulirako Mpuga bwe yajja kuba LP. Ekyaliwo kyali beekiti. Noza wakirabako bamadaada nga bakyogera bo nga bagamba nti ffe tuli ba people power. Kubanga be bajja bo baali bamanyi nti bino ebifo bye bagenda obbikwata. Be bayita abayaaye. Kati bagenda olaba bawadde ab'amasuuti nekitabasanyusa. Ate nga jjukira bano bba ab'amasuuti baagala bifo. We babagainingira politics mulimu. Kituufu. Omanyi nti abantu bo tebakimanyi nti ebyobufuzi mulimu ate akufuna guli awo. Kati bali ne banyiiga. So from the onset very many people were not happy with Mpuga and his team. Okujja kati Mpuga ne bagamba bino byompu nange nawulira biwulire sibirinaako mitwe n'amagulu
ne bagamba nti yali atandise okumobilizinga because voices zabeeramu omwo era ne meeting ezimu ezatuulawo Emmengo ndozijukira at one time Bobiwine ya meetingako ne Katikkiro ne Mpuga nga bagezaako kuharmonizinga abantu abo baddiŋŋane sikuddiŋŋana Bwino yali amaze okujja nga bagamba mu Bobiwine ye yali amaliridde okujja kaani Mpuga kati nga ba advisor be omuli chairman Nyanzi kuba Bobiwine akkiririza mu chairman Nyanzi bwe bati bodda yino owulira ennyimba ze zonna mwali kituufu ng'amuwaana ye mugagga gwe yasooka olaba ye mugezi gwe yasooka olaba kati tolina kyosobola munnyonnyola ku chairman Nyanzi era chairman Nyanzi ne bw'omukuba otya ewa Bobiwine tali kuwulira kuba ye yamulabako nga mugagga nga yamwokyayo n'amulabako nga yeesimbawo mu bululu nga be baraninga kamokya Kampala Central kati ye amanyi oli kyasobola okukola oba okitegeera so ne bamugamba olina oleeta abantu ababo kuba balijjukira waliwo story lumu observer gye yakuba abantu lwakuba tebasoma nnyo waliwo story lumu observer gye yakuba nga bagamba mu waliyo MP eyali agamba Bobiwine ali bw'ati atumanyiira seba alina n'entebe ye mbu mwatuula bikyo kitegera mwabo abajjira mu DP block kati bano aba DP block bo tebaamulabakokko as part of them baali bamukozesa as a tool to get to where they wanted to go bamuyiteko bamusuule kati Bobiwine simanyi kikyayina naye ng'obutego bwonna bwe bazze bamutega abubuuka kati bano bo baali babala nti batuwa kati nga kino lead of opposition awo tujja mukubira awo ffe tulina okukozesa resources zaffe tumuggyemu mu kibalo era bagamba nti Mpuga yali atandise nationwide tour nga lead of opposition yalambuliranga amalwaliro ekitabangawo mbu kati oli ne bamutemyako nti ono amobilizinga era story eyo waliwo newspaper emwe yagikubako nti Mpuga amobilizinga abaana ku ground model delegate baani nga bo kye babalawe batuuka mu delegates conference balina olonde naye numpwe netuuza delegates ejja gituuza ate NRM tegituuza NRM yanjawulo naye numpwe teyina structures mwe kye mulowooza mwe numpwe mugira abe mutyo niyo amaanyi numpwe erina structures zaayo eza kunga numpwe erina structure okuva wansi ku kyalo ezina gwe towulira buli kiseera nti bakutte omusajja waffe oweegundi ne mu byalo by'otamanyi gwe tobawulira structures naawe ez'ebyobufuzi abo bawagizi nkugambye abo abantu be bakwata bagenda okutuula mu neeke mu national delegates conference sebo neeke omanyi gye yatuula eyaleeta Nuupu ne Bobiwine yatuula Kakiri omanyi nannyiniwo obo baatuula simumanyi nannyiniwo kati gwe waki okaayana ate naakayanye kati bwe nkugamba nti delegates conference naliwo ng'etuula Kasuku nawe wali musajja delegates conference yaliyo naawe walimu si kye ŋŋambye naye bwe nkugamba nti nalimu asiiza kukiwakanya yatuula abantu abayitirivu baalimu ne resolution ne zikolebwa buuza oyo omusajja gw'otuula naye tugume tabimanyiiko si be balina nyini kibiina kye baatwala era yabaganga ebintu byonna kati gwe mubuuze ne bino bye baali boogera musimanyi ekibiina simanyi tusobola okitwala biki mubuuze waaki tebasobola bakimanyi buli kimu kiriyo ni pepa bano just bino bibeera byabufuzi kunyeenyaamu kati no has structures bayinza okuba nga tebalina offices but they have people they have a structure on paper that has people in those positions. If it wasn't like that, why was Mpuga doing that nationwide tour? Akaluka no bokalabyo tyaka 2026 President Museveni akawangula oba ajja kawangula lwaki anti bakugamba Museveni buli womulaba ku ballot akabeera ajja kawangula ye tali wangulwako tekisoboka tebajja muwangula nga akyali mulamu ekitegeze enkyukakyuka teziriiyo ku guno tukyatambula bwe
tukyali bwe tuti nze nkubuulira mazima yensonga wakyolaba nti nagamba abantu kubanze natula wansi natula kokko nendaba ebintu nga bwe bitambula nabikine nga akandikirawo okwogera ebintu by'obufuzi era kati mbyogerako wakuba era ggwe nabiki ebyo tekijja soboka lwaki sikirabawo obuyinza kwezi gwe kankubuulireko kwezi olaba ne magogo mufufwa naye tebasobola kati saawa eno bino ebya US nalabye negundi nalabye Bobiwine abiyingiddemu n'opiyo balina ne ambassador wa high commissioner wa Uganda obaki nga bawandiise ebbaluwa to that effect kati we biyinza obbeerawo nti right now ayina sanctions so it is justified okitegeera ne FIFA kuba FIFA bagiwandiikidde okitegeera so there are justifications naye ekitali ekyo safeguards omusajja ze yakola ku kifo kiri n'akyusa ne constitution ya fufwa bwe simanyi ku kyakukyusa constitution naye gwe somera mu safeguards nti gwe kigambe nti yateekawo safeguards ate n'akola ekirala baddelegate bonna bali ku sayidi ye nze ate bwe nategeerera nti tekisoboka kasana wa Rogers Mulindwa ngazzeeyo Rogers Mulindwa yali musajja wa Lawrence Mulindwa baati ng'afubutuka ebigambo naye bw'omusanga kati ng'ayogera ku magogoyiza n'okwewuunya naye olowooza mupiira gugenda mu maaso oba omupiira gwafe olw'amagogo nedda by the way mwekambabuulireko omupiira gwa Uganda gugenda mu maaso kati gwe kankubuulireko abo abaana liigi zizannyibwa naye nga zikyali effective nga luli they are effective Villa yawangudde ekikopo okuwangula n'okubeera league sebo we have had Premier League awards running for 5 years consecutive almost 5+. We have had sponsors coming into the league bataddemu ssente. Yes, waliwo tiimu ezimu ezituuka omugagga ng'alaba ssente ze tezidda kuba ffe abawagizi tetwagala kgenda mu bisaawo but the football structures are there and they are working. naye nga tekikyakola ng'ekyalo Lawrence Mulindwa omupiira gufudde buli wamu kati kwe tunuulira quality ya England mu England awo olina omuntu gw'otunuulira n'ogamba nti mu kifo kino gendera ku kipa olabe Pickford aliwo ayina wamachingira Jensley gundi ani ono musajja yali asibaka ponytail David Simani. The only thing football people are flaunting now are statistics. Nti ono kipa sima Pickford wasingira oli sima yakoze bwati oli ompira gwafuuka mechanical tekukyali tactical ompira nagundi nayo ono Marcelo Bielsa coach wa Uruguay akyogerako ompira gufudde buli wamu kati olwero ku national team ani gwosongamu gena mu goalo otunule butunuzi gayi kigolaba amachinga brand yonyango nga bwe yali agizimbye umusajja aliyo bayero kwago wali musajja chali wangi abena mu goalo ya gondi akwatire yuba Ethiopia nyunya naye wano ampereza ne ku sente bambi naye brand ye atenga musajja statistics bikibo oziteekawo naye brand tunulira asajja abaliyo twaberako wano beba obuwa bagenda paka mu hats ye David Obuwa yabulira luddo abadde coach wa URN bamugoba mu myezi ngobe 3 emyezi 3 wejite emyezi nozange 3 obena ne bamugoba nozanga bo bala team taina jajongera jagala tusiwe oshitegera kyengamba so omupiira nze mukulabo kwangu of course intrigue eri mupiira nayo nene kuba mulimu sente nyingi ezijja of course ba abantu ba feeling as are accounted for which I may agree with but ekitali ekyo ulagwanti kati ngabe nkugamba kwezi omuntu mu Uganda wano borwe nnyo mu kifo abantu bakoko n'abadde akwagala agamba wakigwe wekka kuba ffenna twagala mukisa kulyako kisinga obuko kati abantu obuzibu bafuna ne magogo bwebwo nobera mbaka wa parliament nolemera ku kya president wa FUFA kati ebyo byonna kati abantu bagamba nti atulekereko kimu egenda mu parliament ekya FUFA kirekere omulala oli bawa speaker gwe MP oli ku Sekafa oli ku kafu gwe FUFA president oba kitegeera awo nange sikiririzaawo kyekya president Museveni n'emyaka 4 naye mingi kituufu emyaka 4 mingi naye waali so naye akalulu ka 2026 kagenda kuba tight nnyo okusingira ddala ku opposition
kuba opposition olunaku olwaleero the division is among nnyo bwogera n'oyogera ne ba intrigue eri mu bibiina by'opposition mpitirivu batya buti kwogera olwa kaadi abamu kaadi abalala olatukanagamba ye nfaaki kati abamu bo basazeewo basirike bagamba waye kankuuma ekifo kyange nkomewo omwaka ogujja anywa kaloko bbumu alinga anywa kambulali okitegera kyeggamba so naye nze nakiwulira ddera ne bakyali bange bakiŋŋamba ebyo ebya presidential election ebyo babivueko I don't see a day nga Museveni awaayo obuyinza no nga bamukubye mu kalulu ekyo tekisoboka anti omukuba mu kalulu kijja emirundi ebiri okubeera nga eri bakamukubye n'alangirira ng'alangirira nti bakamukubye ekyo tekisoboka ebintu byabaka matayinza omulimu guba guwedde so kati awo ebya presidential seat just kye tulina okukola ng'abannayuganda tulina okuyisaamu amaloboozi gaffe abasajja tubajjukize nti enguudo tuzaagala nkole nti mu malwaliro twagalayo eddagala ebyo byo tulina obiyisaamu kati betujja kuba no betusobola okukwatakwatamu sijuyi minisita memba wa parliament tuba shaking abo tubakube nedda tubakuba tubanyenyanyenya akalulu ko kamukuba naye nga manti waliwo abamu abatuula mu bifo nga yetafaayo omuntu nze gwesitagambako ye president oyo ye wamuvaako president bamagye nze siboogerako oyogera ku babaka wa parliament naye omubaka wa parliament eyewunza tugenda mugambako minisita alowooza nti bagenda kulya ssente bagende bugenzi tekigenda kubaawo naye kisaka abannayuganda bagenda beekyawa buli ddakiika Jennifer Musisi tubadde tuyita mu makubo agali eyo bagakola kisaka naye yakoze mulimu ki mu Kampala kisaka avaluddawo abeereyo waffe kulambiro abeera kulambiro enguudo Jennifer Musisi yakola zayitako yitezimuwombera ndowooza bajeti anti kati kyolina okumanya ebiseera bya Jennifer Musisi Museveni yali akyamuse kyogamba bajeti ng'akyalina ebbugumu bajeti sokuba nga yeemu naye wali yali akyamuse ndeese omuntu wange njagala akole amutaddeko sapooti yonna kati eyinza obutabaawo sente zezikola anti kati sente ate zifuluma zitya ne appropriation etambula etya kuba kati mmwe muganye okuwa omusajja akalulu ano president kati yatuuse mu mbeera tayagala mmanya era ayogera mu lwatu mwanyima akalulu mufaafagane kyobola abaana babo mu Lubigi abalese anti naye balonda walala but you say ideally kyomba mumanya kwezi ffe lwakuba tetwagala kukkiriza that is how politics works. Politics, yes, bino bebeera on paper you're supposed to work for everyone. Naye tosobola kukeera mu mbeera gye tulimu nga ssente si nnyingi abaakulonda ekiboga baagala enkyukakyuka aye ne weesiba ku b'e Kampala abataakulonda ab'e Kampala obaleka bulisi osooka n'obeesonyiwa kati nze ng'abisomye abiraba nze bendaba ebintu ebimu sikyaleekaana abe kusala temwamuwa akalulu mwagala abafiireko lwaki kiringa mukazi omusabye takuwadde atajja mu maama wange mulwadde mpa ssente nga buno obuwala bwa Facebook okitegedde kakakula bakakuyita darling empita bbiri mpereza data byebyo nno bannange mukama katonda kale wetwe bwe tutambudde olwaliro mbadde ne muganda wange Kasuku naye nze ebintu mbibawadde nga bembiraba ne bwe mbiwulira ekyo kyanjawulo I cannot authoritatively say that but what I'm saying in the corridors of power byempulira ne byendaba kisoboka okuba nga byawukana nze ono mubuulidde kyempulira be tuba tutudde eyo mu mboozi zaffe kyempulira ne kyendaba oli mutuufu kyenkuwadde osobola okuba gwe ng'olina endowooza eyiyo n'ogiteeka mu comment section nga tommanyidde kuba siina gwe mmanyidde naye Katikkiro ye bava ku mulamu baagala vuma buvumi bavuma buvumi mu kifo ky'okuwa saidi ye n'ogireeta wano n'ojanjula but Katikkiro is living now on borrowed time essaawa yonna ate si mu bubi bino ebyogerwayogerwa bino byonna bajja tuuka bagambe yeki bamuleke but for me I think he has worked
kale wabanga akoze tumwagaliza ekiseera ekirungi naye nga bwomanyi nti abaana basosomesa ne bobeera mu famire mukazi wayinza okuba afumba bulungi akola ki naye ebiwajji bino olina muganda wo ye yakukuza ye yakuweerera maama wo ateesa ono agamba kino oli agamba kino era ogenda omumaliriza omukazi ng'agenze